الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda malungi amajjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tusabana nyini buyinza nga tumwegerera asasire wakiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusomesa waffe omwagalwa era naffe Allah tumusaba nga tumwegerera atwangaze mu nsi muno nga tuli basiraamu ate abakkiriza era tujjulire mu nsi muno nga tuli basiraamu abakkiriza. Allahumma amin. Abalonyi mwenna batuwuliza mikwano gyaffe baganda baffe ne bannyinaffe olunaku lwaffe nno olwaleero kana twejjukanya ku nsonga era nga tuli ku musomo gwaffe ogukwata ku nkuza oba amakubo ki. Twagamba nti amakubo tuzze tulaba gaali 9 naye tuzze tulaba amakubo mangi mwe tuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi. Olwaleero oyagala omwana abeere nga gwe bw'oli oba abeere ekyokulabirako eri abantu abalala, kubanga olwaleero ozaala omwana nga wuwo mu kusooka naye oluvannyuma babuganyulwamu ayinza n'obutaba ggwe, era bw'abanga si mulungi baakosa bayinza obutaba ggwe. Kati gwe oyagala omwana waafaanana atya? Oyagala omwana waabeera atya? Omuzadde omwana tateekeddwa kubeera nga ggwe bw'oli, ateekeddwa okusingako ku ggwe nga bw'oli. Osobola okuba ng'embeera zo nnungi naye noyagala otendeke omwana abeere mulungi okusinga ate ggwe nga bw'oli, ng'ate era kyekigendererwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bw'atuyigiriza mu nkuza ennungi. Mu lunaku olwaleero nkakasa bulungi nti olunaku lwe tugenda okufundikira era lunaku lwe tufundikira nalwo omusomo gwaffe guno insha Allah tugenda tutandika topiki endala. Naye ng'era nga tunabagenda mu maaso tusooka obbeebaza mwenna mikono gyaffe abalungi kyonna kye mwateekamu kyonna kye mwakola omukolo gwammwe ogubaddewo wiiki ewedde ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2017 mwebala kuteekateeka mwenna abaaliwo tubaza nannyini buyinza basobose okubeera nti mubaawo n'abataaliwo ng'abantu naye nga mu mitima mwaliwo oba mwatuma ababaka mwenna kye mwateekamu tusa nannyini buyinza baddizeewo. Nkakasa bangi abataasobola kubeerawo nga baayagala babeerewo naye Allah n'ateekateeka ne batabeerawo, naye nga tubebaza omukolo gwali mulungi, abasiraamu baaliwo, kye mwateekamu kyonna kyonna tusa nannyini buyinza baddizeewo. Era ogwo gwe mukwano gwe tusinga okwetaaga n'okuyunga oluganda era n'okusigala nga ffenna tukyali bamu. Naye ekyali ntandikwa butandikwa era tusubira ebintu bingi Allah wannabanga akyatuwadde obulamu bye tusubira okukola n'okugenda nabyo mu maaso. So bannaffe twebaza nnyo mwenna, tetusobola kumanya nti gundi oba gundi wabula twebaza abantu mwenna buli omu kyeyateekamu tusobola nannyini buyinza akusasule era abasasule ffenna tuwa ekisimu okuba ekirungi. Allahumma amin. Kakati olunaku olwaleero era tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe makubo ki mwe tuyita oba kutukoze tutya okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi babeere abasiraamu, babeere ekyokulabirako ekirungi. Buli omu nkakasa agamba bannange ensi eyonoonese abaana kwe banaabeera batajje bujja, naye naawe bw'otyo bwe wali ku mirembe bataata bwe baakulira naye yakukuza yagala obeere kya mugaso eri abantu boonawangala nabo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yategeeza ntugamba nti kullukum ra'in, mwenna muli balunzi, wa kullukum era mwenna muli mas'ulun, mugenda kubuuzibwa ku ekyo kye mulunda. Era n'agamba nti omusajja abeera ra'i, abeera mulunzi era abuuzibwa ku ekyo kyalunda. N'agamba nti n'omukyala naye aba mulunzi era abuuzibwa ku ekyo kyaba alunda mu maka g'omwami we. Naye ng'okulunda kwaffe kwe twatutegeeza tetutegeeza kulunda kwa kisolo wabula kulunda baana era nga yenkuza. Omwana we oyagala mumukuza otya? Oyagala abeera atya mu nkuza ennungi? Muzimu ku nsonga ze twalaba ezo zitwasembye tetugenda kuziddamu wabula olwala tugenda kwera nga tumaliriza n'ensonga zino wammanga. Tugamba nti omwana wo gwobeera ozadde mufuule mukwano gwo, omwana mufuule mukwano gwo, omwana mufuula mukwano gwo kuba omuntu asobola okubeera muganda wo naye nga si mukwano gwo, naye mufuule mukwano gwo era mufuule muganda wo abeere munno mu mbeera zonna. Ne wanabanga waliwo embeera emutuuse kajja kubeera ng'agikutegeeza
singa omwana wo mufuula mulabe buli kaseera obeera kagoggo buli kaseera obeera ovuma nviira kola bwoti omwana ne wanaaba ng'alina ekintu ekiba kimutuuseeko oba ekikyama kiba kimutuuseeko oba ekizibu kyonna kiba kimutuuseeko tajja kuba nti akikutegeeza olw'ensonga nti ajja kuba akutya ajja kuba atya taata ajja kuba atya maama ekintu okubeera nti akimutegeeza era ojja mumusanga nga ajja kutegeeza at least omuntu omulala oba omuntu ow'ebbali so nga ate alina kigamba gwe taata alina kuba nga akigamba maama n'omwana wange omaze kumufuula mukwano gwo era nabeera nga takutya abaana bangi batya bazadde baabwe batya bataata batya bamaama naye obukambe bwe niwekubeera bungi nnyo eri omwana ono bw'oyitiriza obukambe obungi tojja kumufunamu kituufu omwana atuuka n'okulwala atuuka n'okufuna ekizibu atuuka n'okufuna ekintu ekimunyiiza bwe kimukosa naye nga talina muntu gw'akigamba bwe tulabangayo baana badduka ensonga ng'azanjula ku poliisi ensonga ng'azanjula ku erosi oba ng'ensonga azanjula ku bakulembeze b'okubyalo naye nga taata waanaga lwaki tewakiŋŋamba lwaki takimugamba nti omwana aba amutya talina ngeri gyasobola kumutegeeza kintu ekyo kati kino kyo tulina okimanya nti abaana baffe nga twagala bakuza mu nkuza ennungi tubawe omukisa tubawe omwagaanya okusobola okubeera nti tugweyogerera okusobola okubeera nti tugwogera ekintu kyonna kijja kumuyambako ne wanabanga naye azadde ajja kulabira ku ggwe taata kyamukolera maama yali mukwano gwange era gwe genda okinoonyereza olabe mu maka ewo abaana boolina baana ki mikwano gyo ye lwaki abalala si mikwano gyo ku bazadde ababiri bano abaana basinga kwagalani so osanga omwana agamba nti maama tombuulira maama si mukwano gwange oli n'omusaana agamba nti taata ye mukwano gwange oli n'agamba nti taata si mukwano gwange naye bw'ogenda okunyonyereza lwaki taata si mukwano gwa mwana oyo wabeerawo ensonga lwaki taata si mukwano gwa mwana oyo kati tugambe nti abaana baffe tubafuule mikwano gyaffe tubafuule baganda baffe tubafuule enfanfe baffe tofuddeyo ku myaka ki oba yenkanawo oba ali atya ekyo kijja musobozesa okubaako ekintu kyakutegeeza kyonna ekinaaba kimutuuseeko eyo ensonga nayo tugyegendereze era tukigendereko okubeera nga tukuza abaana baffe mu nkuza ennungi abazadde abasiraamu abazadde abase mwenna bampuliriza abaana baffe bakumira mu mbeera ez'eddiini era nga bwe twakiraba omwana omumanyiiza ne katonda yagera ekintu ekiba kiguddewo bw'onaaba nga okimanyiiza ne wanaaba nga akuze nga n'ekizibu ky'anaaba afunye tajja kugamba nti gundi yandoga tukola emirimu tuli balimi tuli balunzi tuli basuubuzi tuli baki naye ebintu byonna byonna bye tukola obanga teweesigamiddeko nga ojja ssanga omuntu agambe nti era gundi yatulemesa okukulaakulana gundi yatulemesa okukola ekintu bwe kiti kati bw'abanga omwana akulidde mu mbeera nga akulidde mu nsonga za ddiini ne wanaaba nga waliyo embeera emutuuseeko oba nnene ntya oba ntono etya ajja kumanya nti Allah bw'ati bwangeredde olwaleero Allah bw'ati bw'ateeseteese bannange eddiini eno ereetera omuntu mu mutima okubeeramu okwegamba okwekkiririzaamu oba n'okumanya nti kino Allah bw'ati bw'akigeze bwe kiguddewo tajja kuwoloma oba tajja kukolima ku ekyo ekiba kimutuuseeko so bazadde mwenna abasiraamu okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi tukulize abaana baffe mu mbeera ez'eddiini omuzadde osobola okubeera nga ewaka toli musaaze naye weewaawo toli musaaze gezaako okwefuula ng'omuntu asaala gezaako okwefuula ng'omuntu ow'eddiini omwana waakulabireko ajja kumanya nti taata bw'ati bw'akola mama bw'ati bw'akola ne wanaaba nga akuze tolowooza nti omwana we oyagala amale kkula alyoka akola ekyo ky'okukola nedda gwe naawe okikola olw'ensonga nti bazadde baabo abalungi balina kye baakola gwe naawe kiwali olabirako jjukira nti omwana ky'okola oba gwe ky'okola omwana nawe bw'ati kyagenda okukola omwana babanga avuma tulowooza nti kivudde mu bbanga okuvuma babazadde ababiri oba taata oba maama gwe balabidde nti maama abadde maama muvumi taata muvumi mu mbeera bwetyo so ekyo nakyo tulina okukimanya abazadde abalungi abampuliriza mu mbeera tumanye nti omwana mukulize mu nkuza ennungi oba mu nkuza ey'eddiini mu masomero gaffe gye tusomeseza abaana baffe somero ki mwosomesezza omwana wo ye omwana wo asoma ki abazadde nkakasa buli omu aba asomesa omwana we alina omwana wayagala abeere nze njagala omwana abeere MP njagala omwana abeere pulezidenti njagala omwana abeere LC1 njagala omwana kuba ebyobufuzi bye birimu ssente omwana we wayagala abeere era nga tusobola mutwala mu nsomero nsomesa ddiini ogamba nti nze saagala mwana wange abeere simanyi kulekanira mu mizigiti batandika okulwana abasiraamu bayomba abasiraamu bavumagana abasiraamu bakola bwe bati nsaagala mwana abeere bw'atyo eddiini omwana gy'onooba omukuliza mu nsomero n'oba omututte gwe tomanyi kiki ky'anaabeera kuba naawe olina bye wasoma naye si byokola olwaleero olina zi degrees olina biki naye ng'omulimu ddala gw'okola gwa subenilongo singa omwana we omututte mu subenonga lya ddiini abazadde temujja kwekwasa nti munnange amasomero g'eddiini gaseera nnyo mumutwala abaana mu masomero gammwe nga gasomesa oba mu masomero mamu batutte nga basasula emitwalo 5 basasula emitwalo 6 ng'omwana asoma ekintu kimu
naye nga waliwo essomero lya ddiini n'oluzungu lyesasula emitwale 2 oba 3 ngamba amasomero geyo gaseera kati buli omuzadde ampuliriza oyagala omwana wabeere muwalimu oyagala omwana wabeere musomesa oyagala omwana wabeere kyakulabirako naye omututte mu ssomero ki wawa agenda okubeera nti asomera ogamba nti amasomero geyo gali wala wamujja gy'obeera alina wasomera mu kifo wala nnyo naye ng'ate ekimututte asoma ekintu kimu ffe musiraamu tugamba nti tetusoma kintu kimu kyokka tetusoma luzungu lwokka tetusoma lwalabu lwokka embeera Allah gyatugeredde olwaleero nnungi alhamdulillah amasomero gye gali gasomesa ebintu bibiri omwana mutwala asoma ebintu bibiri ne woonobanga ofudde ajja kusigala nga akusobera ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu abanga afudde nkata emirimu gye gyonna gikutukawo okujjako ebintu 3 ebintu ebyo 3 mulimu ekintu kimu kyetwogerako olwaleero omwana omulongoofu yad'u lahu ng'amusabira omwana oyo omulongoofu yakusabira omwana omulongoofu anaabeera atya nga tomuyigiriza mbeera za busiraamu nga tomuyigiriza nsonga ntuufu nga tomututte mu ssomero ya busiraamu tajja kubeera musiraamu mutuukirivu tajja kubeera musiraamu gwe gw'oyagala abeere so omuzadde ampuliriza omwana obeera nti omutendeka mu ntendeka ennungi omutwale mu masomero g'eddiini kino si kikola nti nkuba bulango ku masomero g'obusiraamu nedda wabula kinkakatako nawe kikukakatako omwana w'okumutwala walina okusomera alyoka afuuka omusiraamu omulungi oba alyoka abeere omuntu agenda okwesimisa gwe nga woolina obula ng'ovuddewo ekirala kye mulina okumanya abazadde abampuliriza abalungi nti abaana baffe bano ne wanaabeera nga tabadde gwe kyoyagala abeere tafutse MP tafutse president tabadde chairman LC5 n'ebirala byagala abeere naye ebbanga lyanabeera nti alimu empeke y'eddiini nga mweri tajja kukola kintu kikyamu ajja kubeera nti akujjukira olwaleero osobola okubeera ng'ovudde mu duniya bakujjukira olunaku lwe batudde mu dduwa bagenda kusabira dduwa ate ng'abamu ekiba kibaleese kulya mmere naye omwana wo teyeetagisa kabaane omwana wo teyeetagisa kuŋŋanya bantu bangi omwana wo teyeetagisa kukola kyatula butuzangwa nti allahumma rabbi waghfir lahu warhamhu waafihi waafu anhu wa akrim nuzulahu nabeera nga akusabira gwe taata nasaba allahumma rabbi waghfir laha warhamha nabeera nti akusabirako abaffe gwe weebuuze obanga tewasoma ddiini bukya obudde bukya olwaleero oba olunaku olwaleero wasabiddeko ku muzadde w'edduwa nti nandi musabidde naye simanyi kati olikimanyi otya olwakuba nti tewasomesebwa oliyiga otya kati omwana wo gwe kyotamanyi olwaleero kimuyigirize gwe kyotasobodde kukolera muzaddewo yabeere nti akikukolera obwe busiraamu kwe kukuza omwana mu nkuza ennungi tugamba nti nze omwana muwadde eddembe ly'omwana kwe kumuteekamu kyoyagala abeere naye kyaliteeka mu baana be n'abazzukulu naawe abaligenda okwesimisa bw'obanga toli muntu walinnya nga tokoze erinnya omwana waakola erijja kuba tukola amannya mu mbeera za mirundi ebiri mu mbeera ennungi ne mu mbeera enkyamu ng'omwana we oyagala akola erinnya mu mbeera ki kati nno omuzadde kyo kyetegereze mubanyagala omwana wabeere mu mbeera ennungi oba omukuze mu nkuza ennungi bwe tunaku olwaleero bwetufunikidde omusomo gwaffe era tubadde twejjukanya bwejjukanya omulundi oguddako tugenda kutandika topika yaffe empya insha Allah ejja kuba topika yaffe tugenda okusumulula era tusuubira tujja kuba nga tugibategeeza n'oluvannyuma tulabe waawe tuligenda ogikomya tulabe ne topika endala zigenda okuba nti ziddanko insha Allah gwe ng'omuzadde ku bintu byetuze tusoma olowooza nsonga gye tutakonyeeko kuba ensonga mpitirivu nnyo tetutegeeza nti kyetusoma wano kyokka kyekyo wabula ebintu bingi nnyo byetakoonanga nako nga tetubisomanga nako naye gwe ng'omuzadde omanye nti ensonga twalibadde tugyogerako gwe mukulaba okukwo omwana tulina mukuza mu nkuza ki makubo kimu tulina okuyita okukuza omwana waffe mu nkuza ennungi ku nsonga zetwayogerako oba zetwayogerako nga waliwo yakukwata omubabiro nti nsi ensonga gundi singa tugyongeramu kyonna kino tusobola okubeera nga abazadde ffenna tuganyira okwankakasa nti ffenna abaali wano ffenna tuli bazadde naye tannaba kuzaala naawe osuubira okuzaala sibe kiri kati nawe ekityo obanga naawe osuubira okuzaala oba wali ozaddeko oba tozaalangako gweoyagala omwana waakule mu nkula ki oba kale oyagala omwana wa muliraanwa waakule mu nkula ki oba omwana wa musiraamu munno osobola okubeera nti omuganyulwamu bwe tuba tulabise olunaku olwaleero era gwe omusomo gwaffe gwe tulayola nsaba nannyini buyinza abatukumire era atusinkanye mulundi oguddako nga tukyali baddu basiraamu bakkiriza era atuwangaze atukume nga tukyali bantu bagala okweyigiriza so Allah atuwa obulamu obulungi atuwa abaana balongoofu atuwa abakyala balongoofu n'abakyala Allah bawa abaami balongoofu atukumire eggwanga lyaffe agaziye enfuna yaffe era abe egifule ya halal era Allah akume obusiraamu bwonna ensi yonna okutwalizibwamu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.